Obubaka bw'omukama we Bunyoro Solomon gafa Busayigulu obw'okulagira abantu b'okukomya okwekubagiza abutisa omumyuka asooka owa Katikkiro era minisita w'ensonga z'eby'ettaka e Bunyoro Xavier Kiza mu lukuŋŋaana olw'okuzza emirembe mu kitundu kya Bunyoro olubadde ku Starlight Hotel e Karuguza. Singa osanga basahiri okagira pata okatumi kodi ekirugamu tokiikiriza nti niki ekintu kyakantu kali kakoze. Olukuŋŋaana luno lutegekeddwa ab'ekibiina ky'obwannakyewa ekya Kibale District Civil Society Organizations Network ng'emu ku ngeri y'okuzza emirembe mu kitundu ekyo. Omukama alabudde abantu be bakomye okwetaba mu byobufuzi ebibaawulayawulamu kubanga obuvunaanyizibwa bwabwe bwonna okukulaakulanya Bunyoro. Abantu okuba n'obumu, kukolera hamu, kugonzangana habwokuba nikijja kutwihaho enyawukana. Kasito omunsi bw'obaza ekintu ekyawukaine na mutaayi waawe ekiramudyokora ekiramuhindura omutima ate obwo enyawukana eteekwa kubaho. Abantu ab'enjawulo mu lukuŋŋaana luno boogedde wabula ng'omwogezi omukulu abadde Kakensa Julius Kiza omusomesa mu Yunivasite Makerere. Ono asabye abantu b'e Bunyoro okukolera awamu okuleeta emirembe oluvannyuma lw'entalo ezaaliwo ezaleetebwa abafuzi b'amatwale ng'abantu ebitundu 9/10 battibwa. Abagenzi bange Abanyoro, Abatooro, Abakiga, Abaruuru, abarugire nywena bakarugire nk'abakali mu Bunyoro tugenda mukore Bunyoro hatali kunenangana kuno kwawukanizamu abantu. Alaze ebikolwa eby'ekikabbulu ebizeebera mu Bunyoro omuli n'ekibbataka kino kivudde ku nziza amafuta ezaazuulibwayo. Awabudde nti gavumenti yandibadde erwana okulaba ng'ereeta emirembe mu kitundu kya Bunyoro mu kifo ky'okusesera mu kutondawo disitulikiti empya. Tulina kurora nti gavumenti tutungire gavumenti egenda kukozesa ebintu bino kukola ebintu ebikukuza ekicweka kyaitu kya Bunyoro kitala, kurora nti bombekera amaguudo, kurora nti bombekere railway line, kurora nti bateera amakoore agakuleta emirimu, kurora nti n'abantu abali mu bicweka bino amagitali gazoyirwe begesiibwe kandi batungirwemu rewards kuruga mu mafuta ago. Ismail Kasoha yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.